manengo ina ebizibu bizibu ki ngoyonoona ki bizibu ki twala twala eri mutwononedde eggwanga saagala otumanyire. The fact is you are here illegally and you are criminal. Bino bye munegotiatinga nabo mwe muba masajinga. This one is a criminal. Mutwononedde eggwanga ali wanayogera oyogera kiggwe wali ofuna gundi ya nnema wayitawa egombolo ekutwala ogimanyi. Wait, egombolo ekutwala ogimanyi. Egombolo ekutwala ogimanyi. Olinayo akawandiiko k'eggombola bwe kusongamu oba okoze ekyo kusinga gwatte eggwanga lino. Temutumanyira tubakoye nze nkiddamu tubakoye mutumanyiko nnyo mwe. Lwaki mwanone eggwanga lyaffe? Damwe mujje mufuge kale. Tukoze tugenda kubanga tukola ki? Omuntu ayimirire wano twabakola ki? Buzibu ki bwenyina naawe? Oli okunvume bwotyo twabakowa. Aboonone entobazi. Twabakowa ki? Aboonone entobazi. We don't have to. Tetukowa mawanga. Tukowa aboonona ntobazi. Mama waakirigwe naye alinga nyinako obuzibu. Twabakowa nsonga mulwaki. Buzibu ki bwenkoze? Twakowa aboonone entobazi. Obutonde bw'ensi. Bano nga batandika butandisa okuyiwa ettaka. Bwe bama bayimiriza RDC n'alagira Rebecca nti hands off. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'aba alina nnema certificate mu mateeka process yayo etandikira wansi yatandikidde na ku sabo kawunti teriyo environment officer agenda kugamba nti yali part and parcel of the process. Owa district teyali mu process kati oyinza ogenda ku Supreme Court nga tewageze wa magistrate. Ekyo nekibanga ekyo kifu era bwebeera nnema certificate eri fake. Ekyokusatu ne bwobeera ne title mu lutobazi kyolina okukoleramu kiteekwa okuba nga bakisanction. Amanya gange nze Muhumuza Emmanuel nga nze director owa Buganda Kumbukya drink. Sasula 800 million mias mi in URA. Sasula million runana mu URA. Ukiki kyoddiza wakiso kata atenze nyino okujidiza. I think nti buvunaanizibwa bwamu okulaba URA neba wako kubanga era nze nsasula URA. Bintu byonna byenkola it is under law. District teyali mu process kati oyinza ogenda ku Supreme Court nga tewageze wa magistrate. Ekyo nekibanga ekyo kifu era bwebeera nnema certificate eri fake. Ekyokusatu ne bwobeera ne title mu lutobazi kyolina okukoleramu kiteekwa okuba nga bakisanctioninze. So kubeera ne title mu lutobazi si ye issue era ffe situnaga nti tutwala ttaka lyo kye tutakkiriza kyakoze wano. Ekyokuna ono yakulira aba engineering. Sinalaba yagamba nti yaprovinga plan yabino. Ye wagamba nti agaba mirimu kakati nagenda atule mu kubo wakati mu Lwera mu Bukola ateekewo kiyosiki kubanga agaba mirimu. Emirimu bwe tuba tugigabira mu kumenya amateeka. In fact siraba nsonga ebeezaawo factory eno ku bizibu bye twafunye. Nze ndowooza nti tukozesa obuyinza bwe tulina tumugamba alekeraawo kyakola ate alisito walingewo nga bwe waali kuba lyetteeka lyaki. Kakati nnema gy'abawaabira nti yamuwa permit kati ebyo bibeere byabwe but as far as the district is concerned njagala kibeere ku record. Bamuyimiriza ayiwa buyinga talina kye yakoze wano. These people are just fooling us. Kati ogaba emirimu nakyo gigaba wammwe n'ogigaba wano mu Lubigi. Agwayagala okugaba emirimu baganda bo tebaliyo nga tebakola. Nze ndowooza tetumala budde. Tunaamala obudde twogera na bano. Nze nganze ndi mu Buganda siina kyenkunoonya. Emirimu bwe tuba tugigabira mu kumenya amateeka. In fact siraba nsonga ebeezaawo factory eno ku bizibu bye twafunye. Nze ndowooza nti tukozesa obuyinza bwe tulina tumugamba alekeraawo kyakola ate alisito walingewo nga bwe waali kuba lyetteeka lyaki. Kakati nnema gy'abawaabira nti yamuwa permit kati ebyo bibeere byabwe but as far as the district is concerned njagala kibeere ku record. Bamuyimiriza ayiwa buyinga talina kye yakoze wano. These people are just fooling us.
nga twagala kumanya ebyateekebwa ku license ebyo ebigoberebwa lwaki tutuuse nga abantu okwetolola wonna bacomplaininga nti ate tulinawo project ennene tera buli kaseera abantu bagenda ne bagoba abalina amayuuni ne bagoba abo abalina obusiisira mu lutobazi nate project ennene etuuse okuba n'ebiwaniko so twagala okuva ne leero tumanye bantu ki abo abalya mu Uganda olukwe tulinawo abagamba boka bayite wansi ate babala ne balabika ku gundi ku surface ekyo nno kye twagala okumanya nyumba kyezo era baani ddala abali mu mama office ate abali mu kulyamu olukwe eggwanga lino Uganda. News. Even in news. Tunazala bana. Tulambayo jirama. Jaba tulambaya. Roho nzuri.